Angirira business zisinga nabange yazigala omwali n'amasinzizo nakolera bugenzo okukya abasumba abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo nga bakulembeddwamu omusumba Bishop Kiganda David Livingstone bavudde ne basuubiza eggwanga nga bwe bagenda okutandika okwekalakasa okw'amaanyi okutandika n'ennaku z'omwezi 9 lunaku lwankya singa olunaku lw'enkya lutuuka nga mwami Yoweri Museveni taguddewo masinzizo kuddamu okusinziira ku bigambo ebyayogeddwa omusumba David Livingstone Kiganda alina ekkanisa wali Mengo Kisenyi mu kibuga Kampala era nga yakulira ekkanisa eya Christianity Focus Center yavudde n'ategeeza eggwanga nga batandise kampeyini ey'okwekalakasa etumiddwa I can't breathe, sisobola kussa, ndi mu kizigiro. Kiganda agamba singa ziwere ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu nga mwami Museveni taguddewo masinzizo, twasazewo ng'abasumba ab'enjawulo tugenda kutandika okwekalakasa anti nga twambadde obukutiya obuyuliseyulise. Kutiya obuyuliseyulise eno yemu ku nteekateeka abamu ku basoma mu ggwanga Uganda gye basazeewo okutandika okukozesa okuteeka akazito ku mwami Museveni ne gavumenti ya Uganda okugula amasinzizo. Otegedde okusinziira ku bifaananyi n'obutami bw'ennina wano, obukutiya buno obusaliddwasaliddwa buwandiikiddwako ebigambo I can't breathe, sisobola kussa, nziyidde. Mwami Kiganda agamba mwami Museveni kekamutanda ne gavumenti ne batuusa ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu ntegeeza lunaku lwankya olwokuna munywanyi. Ojja kwewuunya tulonkinze okwekalakasa va omwange, tugenda kulaga obutali bumativu, tugenda kutambula nga twambadde kutiya zino nga ziriko I can't breathe, tugenda kubeera nga n'okulya abamu tugenda kukuleka. Tetuyinza kuzingira mikono mabega nga mwami Museveni alinyirira eddembe ly'okusinza. Ekiseera kano bonna abasoma bakulembeddwa mu Kiganda bagamba kuno kulinyirira eddembe ery'okusinza. Mwami Museveni ali ku ddembe ly'okusinza, alinyirira. Mwami Kiganda agamba mutunulire mu ggwanga ery'e Kenya amasinzizo baagagudde, bakkirizamu abantu 1,000 buli saaviisi. Mwami Museveni lwaki togulawo masinzizo? Omuganda wasi wagambye nti enkalu zigenze kunoonya bukongovule. Onoowulira abasoma bano bagamba tubadde tusirisa okumala akabanga, tubadde bantu bawulize nnyo, tubadde bantu bakakkamu, tubadde bantu bawulize. Ne mwami Museveni alabika atagufuddemu gano okulabika nti anyigirize okusinza. Tuba tukyali awo abamu ku basumba bali mu nteekateeka batandika okuyisa ebigambo agamba mwami Museveni toggala masinzizo olw'enteekateeka ze ez'ebyobufuzi, leka amasinzizo gagule, abantu basabe Katonda atuyeme ku kizibu ekya COVID. Enteekateeka ya can't breathe nziyidde. Enteekateeka eno oba eŋŋombo twagibeko mu ggwanga ery'Amerika g'omunywanyi ampuliriza ng'abaddugavu beekalakaasa oluvannyuma lw'okuttibwa okwa muddugavu munnaffe omugenzi George Floyd eyattibwa abapoliisi nga bamusimbye vivi ku bulago naffe ekiziiro kubanga okusinziira katambi ke twafuna musajja wattu omugenzi George Floyd yafaarajjanaga gati anaye I can't breathe, nziyidde, nfe ekiziiro sisobola kussa. Mbonaabona George Floyd yebonaabonamu ng'afa. Abasoma bano bagamba nti naffe wano bannayuganda gye balimu kubonaabonamu, gavumenti ekulemerwamu mwami Museveni batadde evivi ku nsingo oba ku bulago obwa bannayuganda bali mu kufa ekiziiro olw'obutasinza. Ekyo kitegedde ababodaboda nga bakava okutwala gavumenti mu buga z'amateeka
nga bagivunana okugiremesa okutandika okwetika abantu. N'abamu ku bakulembeze munzikiriza ez'enjawulo tebavuddeyo kwekalakaasa, tebasazeewo okwambala makutiya, tebawandiiseko engombe egamba nti tebasobola kuusa abantu baffe ekiziyiro. Uganda, dakiika ziweze 40 ezise ku ssaawa 4 ez'amakya. Omusumba Kiganda ne bagamba tugenda kwekalakaasa okutuusa nga mwami Museveni aguddewo amasaiza. Mwanange tetugenda kukkiriza abantu bano ffe abakulembera. Tugenda kukunga endiga. Nkubuulira amazima, tugenda kukwata Bayibuli, tugenda kukwata zivanjiri, tugenda kukwata Kurani, tukunga endiga ze tusumba. Twekalakaasi okusinziira ku mawulire genfuna okuva munda gongera okulaga bano bayisize nti bannayuganda bonna balina eddiini mwe bagwa, era bwe banaaduumira eggwanga lyonna lijja kwekalakaasa. Otegedde? Kanfune ndowooze mu bufunzo bw'ekitalo tugende ku nsonga endala eddako. Oli mu classical point oneekalakaasa okutandika n'olunaku olw'enkya. Wangi Mukula Afrika munnange webale kutuweereza weewaawo ssebo ono ye Sanchez Mutayunga. Naye omusajja oyo yandibadde mutuufu naggulawo amasinza ne batandika osaba kiba kyakwekalakaasa. Kijja kukyenyigiramu mu butereevu. Bw'ogambye kale tujja kwenyigiramu munnange mwattu. Sorry, Wangi esebo webale kuweereza ye munnange akati kuba kwekalakaasa twekalakaasa eddala bagulawo amasinza abantu basabe kijja kyenyigiramu. Oli mu classical point Afrika Ronald Patrick Champagne. Kiba kyakwekalakaasa tujja kyenyigiramu. Kakati yondi nakirisa kubanga sibutunuulira masikizale mu kusaba naye ati yandigambye nti mukuli yenna mukusabya masiki naye tusaba abantu 10 oba 8 naye tukubaga kitegeeza ebikuba bingi byeyongedde naye nze sijja kwekalakasa naye mpagira amasinzizo. Africa no Bruce etojo amakanisa bagagulira eddala bagagulira okusookerako era basookerako Africa webale kuweereza Yozefu Kalugozi. Nze mbadde muzee alina kulaba bulabi mbuno kyetaagisa kubanga Katonda yalina okutwasa mu kino ekintu tewali ddagala. Ewa abasumba waayogera bw'atyo okwekalakaasa bajja tukubatiyaga nti